Omunyo kusatu Kamala wa byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero avuddeyo n'asaba bekikwatako okulekera awo oba okuddirizaamuko mu kutyoboola eddembe ly'obuntu okuyita mu kutulugunyizibwa. Agamba nti enkovu ezirabwako ku mubiri gy'abantu ke kamu ku kabonero akongera okukakasa nti ebikolwa bino gyebiri mu ggwanga lyattu Uganda. Okwogera ebigambo bino abadde mu lukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwa-29. Kamala byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bekikwatako okukomya ebikolwa ebyokutyoboola eddembe ly'abantu ate nga bannayuganda ekintu ekiraga ekifaananyi ekibi. Katikkiro okusaba kuno akukoledde mu lukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwa-29 olutudde mu mbuga enkulu eya Bulange Mmengo. Ey'okutulugunya abantu ebbanga ttono emabega twongedde okulaba abatulugunyizibwa. Omuwandiisi w'ebitabo Kakwenza ndowooza erinnya lye Rukira Basajja omusajja bamuyita Maseruka wekaseeseeyo oba masereka wekaseese ate oba amateeka gatugaana okutulugunya ebisolo ate olwo abantu abatulugunya abantu baleetebwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Mu ngeri y'emu tusaba abali mu makomera bawozesebwe. Bwekuba okunoonyereza tekunaggwa bateebwe babeere nga beeyanjula mu kkooti okutuuka ng'okuwoza kutandise. Charles Peter Mayiga agamba nti bano balabiddwako nga balina enkovu ku mibiri gyabwe ekiraga nti batulugunyizibwa. Twabalaba baabalumisa ebyuma ne babaggyako ebifi by'ennyama. Fe abantu ennyama tulya ya bisolo si y'abantu. Ebyo bye boogera nti nno waliyo byalo gye bali abantu bya bulimba. Oweekitiibwa sipiika amanye ebyalo ebuddo egyo bagamba nti ebyo bali abantu. Fe tulya nnyama ya bisolo. Kati olwo ebifi ebikuunyulwa ku bantu biba bya kukozesa ki? Naye mulabe na kino wadde tulya bisolo, tulya nnyama ya bisolo. Naye amateeka tegatukkiriza kujja kifi ku mbuzi ng'ekyali nnamu. Ensonga z'ettaka mu Bwakabaka bwa Buganda zirambikiddwa butya gye zikwatiddwamu oluvannyuma lw'okussaawo akakiiko akazigonjoola. Buganda eringa eriiso. Buli ekigwa ku liiso kireetera wannyindo okufeesa. N'obuuza ennyindo ekigifeesa ng'ate akawuka kagudde mu liiso. Buganda bwetyo bweri. Ate oluusi ekigudde ku liiso n'omubiri gwonna singa abayiso libadde livaamu amaziga nga tolaba gy'ogenda n'ogwo oyinza okuggwa n'otomera ebiti n'ogwa. Kale bwe tunaawulira akakiiko kye kazudde kijja kuba kyangu olukiiko luno okuwa amagezi ku kkubo Uganda lyesaanidde okukwata okugonjoola enkaayana z'ettaka. Oweekitiibwa Daudi Mpanga asomya alipoota eri olukiiko ng'eraga nti gavumenti eya wakati yeesinze okukozesa ettaka nga kaakano Obwakabaka bukozesako ebitundu 5 ku buli 100 byokka. Ettaka eryali erya Crown Land eryali lyakazibwako ffe 9 mayiro tezaali 9 mayiro zaali 837 naye ate amasaza g'ebuyaga n'ebugangayizi bwe gaddizibwayo ebunyolo mayiro ezo zaasigala 684. N'olw'ensonga eyo newankubadde twasigala twogera ku mayiro 9 katuyite ettaka lyaffe ery'olukale. Era kigwanire kitegeerebwe nti mu buwaze n'okunyigirizibwa endagaano eno yatuteekako ebintu bye twalina okukola nga mu nnyinga e15 mwe mwali engabana y'ettaka. Engabana eyo kisaana kyogerwe wano mu Lwatu yasinga kunyigiriza na kulyazaamaanya Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Byola Gabriel, Crossroad TV, Omunyo.